abantu abadde bakozesa oluguudo lwa Masaka bakyali mu ntiisa olw'engeri omugga Katonga gye gwajjuddemu ne gubooga ne kutuuka n'okusalako ekkubo. W'olabira bino nga tekikyasoboka kusomoka mugga Katonga okudda e Masaka, Mbarara, Kabaale, Kisoro n'okuyingira e Rwanda, wabula waliwo ekkubo eriyita eggomba lye bakozesa naye nga waliwo akatemerero k'amaanyi. Embeera eno teyakomye kulinnyisa bisale bya ntambula byokka, wabula n'etwogerera ebbeeyi y'ebintu ebiva mu bitundu by'ebugwanjuba omuli Masaka, Mbarara, Kabaale, Kisoro n'ewalala bitandise okulinnya ebbeeyi. Muno mulimu amata, amatooke, obummonde, obutungulu n'ebibala. Obummonde bwo bugenda kulinnya kubanga ekkubo erikuleetera lyayabulukuse. Lyayabulukuse tetukyalina kyakukola. Tulina kugenda ku mbeera eriwo kubanga amafuta bakozesa mangi. Olaba bafanye kuleetera emirimu naffe tukole. Tulina okuseera ekyo tufune kye tutalina. Amaanyi kwe tutandise ofuna yadde ng'ebbanga terinagenda ppanvu olw'ebyamaguzi byaffe bye tutunda okukeerewa ate nga byangu okuexpiringa ng'amatooke ge tutunda gengera mangu. Bwe liba lyakutuuka leero ne lituuka enkya baba tebakyakuwa ssente ze zimu nga ze bandikuwadde nga lituukidde mu budde. We tutuukidde mu butale obw'enjawulo wano mu Kampala ng'ebbeeyi y'emmere naddala amatooke etandise okwekanama. Tetuyinamu ageena, geetaano, eribadde $2 ligula 4. Obummonde kati ensawo endwaliro gifune ku $27. Kati ensawo eri $33. Abasuubuzi bagamba nti embeera ya kusalinkiriza kugguka Masaka ekiviiriddeko ebisale by'entambula okulinnya nga kino kireetedde n'ebbeeyi y'ebintu bye batambuza okulinnyira ddala. Ebbeeyi y'ebintu kati munnaye yeekalamye kubanga Katonga we yabomose twafunyeemu obuzibu naddala ffe ab'ennyaanya. Kubanga tubadde tutunda wano ennyaanya nga zino kati zino ze tutunda ennungi oziraba ziva Kenya. Naye nga ne wano ewaffe wano Masaka wavaayo ennyaanya zaffe eza Uganda. Naye Katonga we yabomose kati eza Uganda tezikyajja. Kati zino zaalinnye nnyo. Abaguzi nabo twasigaza batono kubanga bw'oyogera ebbeeyi omuntu alowooza nga gwa museera naye ng'ekyamazima ebintu biri mu bbeeyi. Dr. Fred Muhumuza, omusomesa w'eby'enfuna ku ssettendekero wa Makerere, agamba nti kino ekizibu tekikosa basuubuzi bokka abakozesa oluguudo wabula kyakukosa buli omu waali. Abasuubuzi bagenda kubonaabona, ab'amasomero bagenda kubonaabona, ffe abali eno abali emmere tugenda kubonaabona, omulunzi eri n'omulimi naye agenda kubonaabona, ate si ba Uganda bokka, Congo, Tanzania ne Rwanda kubanga ebintu byabwe we biyita. Ate n'eri gye tubasindise jjukira luli oluguudo tebaalukola kutambuza bino ebimotoka magulu 22 bigenda kulumenya. Dr. Muhumuza ayongerako nti olw'okuba oluguudo luno lufuluma mu mawanga agatwetoolodde kyanditaataganya ebyensuubulagana era kyakuzza nnyo ebyenfuna by'eggwanga emabega. Kati ekintu ky'enguudo nga bwe twakigambako kiba kikulu nnyo mu ikonomi. Era gavumenti yateekamu ssente nnyingi naye kyannaku nti buli we tutadde ssente tuddayo ate ne tulaba nti tetwakitunuulira nnyo. Ssente oziwadde UNRA naye ssente toziwadde abamanaginga abakola ku by'environment ereme okulaluka. Eyaliko omubaka w'e Buliisa mu Paalamenti Stephen Adyeri Biraha mu Kitale agamba nti kyekiseera ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuzimba enguudo okukozesa tekinologiya bulijjo gavumenti gweyogerako okuzzaawo olutindo luno mu bwangu ddala. Neewuunya n'okwewuunya Mwami Katumba Wamala ne mukyala Kajina. Ebyuma abachina ba CCC gemagezi genjagala okuwa be bakosezza kilomita namba wadde lutalo lwa mita 6 babiteeka e Buliisa ewaffe ku River Nile kupara awali fere ekuba bridge bagikoledde emyaka ena naye nga bayita ku kiku byuma. So tuteekewo temporary olutindo nga lwa byuma. Essuubi isigadde mu kitongole ekikola kuzimba enguudo UNRA okulaba nga baddaabiriza oluguudo luno ate emirimu gitemu kitambule bukwakku. Nze Titus Jemba, BBS Terefayina, wano mu kibuga Kampala. Otyo omumboozi era mu kitundu ekyokubiri eky'emboozi y'Omulangira Kibika Ganda